President Museveni. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawe omukisa mubeere bulungi. Bamutadde webaza kkooti Minisita Museveni kkooti yetadde Mulago Ssegirinya era twagala okubaza kkooti eno okubanga ezeemu naye bunene balabanga abazadde nebisanga abazadde nebatakola Mulago Ssegirinya era njagala webaza kkooti omulimu gwekozesa. Naye onyebagiza n'omukulu naye nina okwebaza kubanga era tugatwala. His Excellency President waffe Mr. Museveni yataddeko Mulago Ssegirinya kkooti yemutadde. Musoyo tomwogera ku maama tondeke kanso kayogera. Kayemba. Jambo kwateko. Jambo kaza agenda kwogera. Era naawe omusana yange kuliko yange. So, kwata kale. Yes. Kwetegira. Eyo esiroti okugira kutina gabana. Pastor, you're going to give us a list of the grounds that you based on to apply for them, because we understand that it is the same places that the bail has been granted. Today here at Uganda Road Court, we were able to secure bail for Honorable Ssegirinya in respect to the charge of incitement to violence, and some of the grounds that court considered as follows. One, that the accused person was charged with, is being charged with an offense that is paid by the High Court. No, let me just. Yeah, today here at Uganda Road Court, we managed to secure bail for Honorable Ssegirinya in respect to the offense of incitement to violence, and the grounds that this court considered. First, that the accused person is being charged with an offense that is paidable by court. This offense of incitement to violence being a misdemeanor and not a felony, court saw it fit that it has jurisdiction to grant bail. Secondly, that the accused person being just a suspect and an accused person who has not yet been convicted, evidence has to first be adduced. So the fact that we have to respect the presumption of innocence and the Constitution of the Republic of Uganda, court said it's mandatory and it's incumbent that the accused person be given bail. And also the sureties that the accused person presented, court felt that these people are substantial, they are friends who are not the accused person, and they are going to ensure that the accused person reports back to court. But also court considered the fact of the accused's illness and sickness, and court even said that it was in that court that the accused person displayed a routine foot that everyone was able to witness, and that prison has on several occasions failed to produce Ssegirinya over illnesses. So they could not now turn back and say that the issue of illness needs medical documents to first be adduced. So court said that it has noted the fact that Honorable Ssegirinya is visibly ill. Any person can see that he is ill, and that is one of the grounds that court looked at and said that let this person be given bail. And also being a responsible member of the community and an MP was also considered because it shows that he will not abscond in addition to the sureties that he was presented to court. So court finally gave bail of 1 million cash and then 10 million non-cash to the sureties that we presented, who were two. That was Bagonza, Thomas and Ariho, that were able to be sureties. And then court has fixed this case for hearing on 22nd December at 9 a.m. Does this lesson on your burden as the defense lawyers in relation to applying for bail, because we understand he has many files which has not been given bail on? What is about that? No, each court considers each bail application on its own merits, and court has looked at this file and said no, the person has satisfied all the
all the grounds for bail, and it has discharged its duty. So it is not a must that when someone has other pending charges in other courts, they cannot be given bail. So we know that we have secured the bail in this matter, and we are going to go on and follow up with other charges in other courts to see if we are securing bail on those other funds where bail has been denied. Olunaku lwa leero wano ku Buganda Road Court tusobodde okufuna ekiragiro ekikkiriza omubaka Robert wano ku Buganda Road Court olunaku olwaleero tusobodde okufuna ekiragiro ekikkiriza okuba nti omubaka Ssegirinya Muhammad yeeyimirirwa mu musango ogwamuggulwako ogwogamba nti yakuma omuliro mu bantu bwe yagenda ku fans page ye Ssegirinya Muhammad fans page nti n'agamba nti abo bonna abatiisatiisa okutta Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekinaabatuukako kisinga ekyo ekyatuuka e Rwanda mu genocide. N'olwekyo kooti ekkiriza nti mu musango ogwo kaweebwe bail abeere nga yeeyimirirwa, era olunaku olwaleero kooti ekkiriza n'emutta ku kukalu ka kooti akakadde kamu ak'okusasula mu buliwo. Wabula abazze okumweyimirira kooti ebataddeko miliyoni 10 ezitali za buliwo, era omuwabi wa gavumenti ategeezezza nti emisango gino gimaze okunoonyerezebwako obujulizi bwebuli, era kooti negamba nti nga 22 Desemba omusango ogenda kutandika okuwulirwa. Wabula ezimu ku nsonga kooti zasinziddeko okuwa omubaka Ssegirinya okweyimirirwa kwe kuba nti nno kooti naye etegeezezza nti Ssegirinya Muhammad newaba kati taleese empapula za bulwadde, ensi yonna esobola okiraba nti mulwadde, era ne mu kooti abadde ng'alaga ekigere ekivunda, era ne prison eremeredde emirundi mingi omuleeta mu kooti ng'egamba nti mulwadde. So n'olwekyo kooti n'egamba nti omuwabi wa gavumenti abadde tayinza kwekwasa nsonga yagamba nti tewali medical reports kugamba nti Ssegirinya si mulwadde olwokubanga taleese medical reports. So kooti nekkiriza nti n'omwana omuto asobola okiraba nti oli mulwadde, ensonga y'obulwadde enkulu nnyo, era n'agamba yemu kusobola kiyakkiriza abeere nga ateebwa ku bbeeyi. Ensonga ey'okubiri kooti gyetunuulidde egamba nti abalimi abaleese okumweyimirira bantu babuvunaanyizibwa, bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe, bajja kakasa nti ajja mu kooti, era nga kwabo tubaddeko ne Bagonza Thomas, netubeerako ne Apollo Ariho abamweyimiridde. So ensonga endala kooti n'egamba nti omuntu omutasingizibwangako musango gwonna gukwata ku byakwekalakaasa, n'olwekyo tewali bujulizi bwonna bulaga nti yali ajemeddeko ekiragiro kya kooti ng'ateereddwa, n'olwekyo ateebwe agende ebweru asobole okusigala ng'awoza ng'ava ebweru, kubanga emisango giba gisigadde wegiri. Ate n'egamba nti omuntu yenna bw'abeera ng'akwatiddwa poliisi n'aleetebwa mu kooti abeera ateeberezebwa buteeberezebwa paka ng'obujulizi buleeteddwa. So obujulizi mu musango guno tebunnaleetebwa obukakasa nti yazza omusango ogwo. So n'olwekyo kooti n'egamba nti afulume ebweru abeere ng'awoza ng'ava ebweru kuba ensonga ezo, ate ng'alina eddembe okusaba kooti okubanga emwenyi yeeyimirirwa. Kino kina then n'ekirala kino kirina gye kibayambyeko ne fayinzi endala zatanaba kuweebwako beyiri. Kooti eragidde nti akakadde kamu kaba asasulako obuliwo mu bbanka okusobola okuba nti ateebwa point of bail, ate abamweyimiridde n'abagamba abeere nga basasula miliyoni 10 naye nga zo si za buliwo. Wabula ekyokuba nti waliwo emisango emirala egimuvunaanibwa mu makooti amalala, ffe nga bannamateeka kiba kituwebula bwe tubanga mu kooti emu ensonga eyo tugimaliriza nti empapula zisinziredde. Wabula obuvunaanyizibwa bwaffe kwongerayo kulaba nti ne ziri fayiro endala beero gye yammibwa oba gyekyagaliddwa okumuwa, tukola amagezi gonna agayita mu mateeka okulaba nti ate nazo tufuna release orders ezo omuntu waffe abeere ng'ali free.